kalabina bikozesa nayingira ku ntebe naye tunamuteeka mu ntebe. Ng'omukka w'effube w'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga omuli okufuna amazzi amayonjo, kabuyonjo ezituukanye n'omutindo, emikutu gy'amazzi ko n'ebirala, munnakibiina kya National Unity Platform Matovu Joseph ng'onaavuganya ku kifo ky'obwammeeya owa division e Nansana adduukiridde abatuuze b'omu Kabumbi zooni mu Nansana division bw'akulembeddemu omulimu gw'okukola bulungi bwa nsimbi bitundu okuli Kabumbi mu division e Nansana bwe bagogoledde emyalako n'okukola enzizi n'ekigendererwa ekyokulaba ng'abantu bafuna amazzi amayonjo. Tutaddewo midumu ebiri kati sawa zino egenda kwako midumu ebiri which means abantu bagenda kuddamu kusima new line. Matovu mu kwogera kwe agamba nti avuddeyo okutaasa obulamu bw'abantu abadde banywa amazzi amakyafu ekissa obulamu bwabwe mu katyabaga. Oluzzi luno ng'era bwe mulabye lutuuza abantu oba lusavinga abantu bayitirivu abawererako ddala. So twajja wano abantu batuwa concern nga kyekizibu ekyasinze okubatawaanya era ne tweyama. Matovu era avumiridde ekyabakulembeza abasuubiza ne batatuukiriza nga bakozesa ensimbi okulimbalimba abantu. Era manifesto yange n'ebigambo byange byonna byempa abantu bange abannansana division temuli mu kusuubiza nti tugenda kukola kino tugenda kukola kino naye tugezaako okukola na bikolwa. Ku nsonga endala omuli ebyokwerinda n'ebirala Matovu agamba nti bye bimu ku ebyo ebimuwaliriza okuvaayo. Nemujjukira bulungi okuviira ddala ku bakyala be battanga waliwo bakyala omusanvu awo batta ku ligimu ya Kirumira. So tubadde tutambulira ddala ekyamazima mu mbeera ey'obunkenke kubanga olaba nti abantu bangi abavubuka bangi beeyongedde mu kitundu emirimu mitono so obumenyi bw'amateeka oba obusuubira. Baabamu ku bakansala n'ababa bwegwanyiza abeenyigidde mu nteekateeka eno baliko bye bategeezezza. Tuvuddeyo okulaba embeera y'abantu amazzi ge babadde bafuna nga tegalina mu butuufu ng'obulamu bwabwe buli mu kabenje olw'okubanga abantu tubalabye bazze ebbanga nga babonaabona nga bye baatuma abakulembeze tebabituukiriza ne tugamba katubyekwatiramu ng'engombo ya leero nti bino byonna olwaleero ebiri wano bye tugenda mu maaso n'okukola singa oba oli awo tuli bulungi n'okusingako. Abantu batuuka ku luuzi omuntu n'alinda amazzi nosanga olunyiriri wano paka ssaawa 4 ekiro abantu bali wano nga abatuuze b'ekitundu kino basanyukidde enteekateeka eno ne bategeeza nga ku mulundi guno bwe bagenda okulonda abantu ab'ensonga. Waliwo emyala wano egitusumbuwa giganye okukolebwa naye najjo tubadde tusaba abantu bajje bannabyabufuzi abaliwo essaawa zino bajje batuyambe. Naye twebaza nnyo Meeya Matovu kubanga afudde nnyo ku nsi luno lwokka yasooka kuwanasa institute wa Kereti oluzi lwatubonyaabonya tulugogola enkya ne gunalutereeza nga tukaaba okulaba nga batuterereza oluzzi luno naye nga tekisoboka nga abakulembeze bajja naye nga basuubiza nga bagenda nga tebatuyamba. Naye nga oluzzi luno lubadde lutubonyaabonya nnyo kubanga abantu b'omu masitoowa lugatta masitoowa Kabumbi ate ye maama alina omwana alina ebituli bibiri ku mutima ne Ania avuddeyo n'asaba abazira kisa okuvaayo okumudduukirira aweze ensimbi okusobola okutaasa obulamu bw'omwana we. Bangamba anti nga Down syndrome ekika kya muntu bwatyo bwabeera kati bwati bwaba yamutonda bambulira kiki kyavaako abeere n'ebituli bibiri ku mutima. Bano nga batuuze b'ekisekende mu Bende maama agamba nti omwana asula akabasiiba akaba olw'obulumi nga bamusaba obukadde obuwera na mu 5 okutwala omwana we India wasinzidde okusaba abazira kisa n'abalabi ba ABS TV okuvaayo okumudduukirira. Basaba miliyoni okutandikira mu 3 paka ku 45 okutwala India okusobola omulongoosa naye nze nga maama we tulinawo ssente omwana ntawanya buli lunaku era essaawa zino nva mu ddwaliro twasuze bubi. Doreen Namubiru ne Richard Tumusiime be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Twasuze bubi bamukebera nga alina ebituli biri ku mutima bazzeemu mukebera ne bagamba yafuna ne haniya kati olubuto olubeera lumuluma asula akaaba asiba akaaba n'okuyonka tayonka.